Eno y'essuula ey'okuna ey'akatabo kaffe akankyalira Walumbe Ettanda. Erina omutwe ogugamba nti ntuusibwa w'omutaka Lukuusi. Essuula egenda bw'eti. Twatambulako wano nawali ne tulyoka tugoba mu kigo ky'omutaka Lukuusi. Agasolo gaayimirira awo wabweru. Obusajja buli ne bunsumulula ne bulyoka bumpalaawala nga bunnyingiza munda. Ekigo ky'omutaka ono Lukuusi Muliisamaanyi kyali kinene nnyo era nga munda mulimu ennyumba nfaafa era nga n'abantu bangi bulala. Kyazimbibwa ku ntikko y'olusozi lwe namanyi oluvannyuma nti baaluyitanga Kankuzise. Olusozi olwo lwaliko ebyafaayo bingi nnyo era n'erinnya lyalyo bwe liwulikika. Saasobola kulambula bulungi kigo kino olw'obuzibu obwangwako nga nakakituukiramu ddala. Obusajja bwantuusiza mu guddiiro ogunene ennyo awo we twasanga Kabwejungira ng'atudde mu gutebe gwe ogunene ogwakolebwa mu magumba. Twamusanga ali ku magengere ge amira. Awo obusajja buli bwe namanya nti bwe busaasi bwa Lukuusi. Bwannyanjulayo era Lukuusi n'antunuulira ekiziimuziimu. Lukuusi olwamala okukunkumula endeku ne bamuleetera omugwabi. Anti n'atandika okugutokosa okugenda okuvaawo ng'eriiso obutwakaavu limukirako eryanda. Omusajja ono nga yeewuunyisa. Yalina omutwe ng'obwekulungirivu bukirako ensuwa. Olubuto yaleranga lulere era bwe yayimukanga nga lwasooka okusitula. Yalina ensingo ng'ensikya y'embizzi edda ku bbali. Mu kibuno kye amannyo gaali gaalumaggamagga era ng'ayogera afunta olubuno ng'ekkovu eriri akatiko. Mu guddiiro guno twasangamu abantu nkuyanja oba oli awo nga baali bazze kulamusa ku nnannyinimu. Lukuusi yalagira mangu okumwako enviiri era okutemya n'okuzibula ng'omutwe kawerette. Ekyo olwaggwa Lukuusi n'alyoka ambuuza n'eddoboozi ekkangufu ennyo nti, "Ova waggwa akalambo?" Ne neetegereza ekyampisa akalambo nga nakyo sikiraba. Oluba lwe yankuba entebe kwe yali atudde ne yeekaaka nange ne mpulira nga n'ebyenda byonna binkankana. Awo n'agamuddamu gambulira ddala. Era kye nakola kwe kutuula awo wansi naye okugenda okuyimukawo nga nzenna ntudde mu kitaba. Bwe namala okuddamu ak'obuntu kwe kumunnyonnyola nga Walumbe bwe yampita okugenda ewuwe Ettanda. Olwabisirisa bwe nti n'alyoka mbwatukira nga mbuuza nti, "Oba Walumbe ye yakuyita kati wano oyagalawo nnyo kaani?" Olw'okubanga ekibuuzo kyali kijjudde obusirusiru era n'obutooletoole era ekyokuddamu kyambula. Yalaba ndi awo mumunyadde ng'ekkerisaata kwe kulagira akamu ku bujaasi bwe kanjokyemu oluyi. Akajaasi ne kalyoka kambabika oluyi lwe ndifa ndojja. Lwansinzittusa ne luntomeza ekisenge n'embwa wansi bwe nali ngezaako okuyimuka ne nzirawo. Mba nkyezzaazzaamu olusajjasajja nnyimuka omulundi ogwokubiri ne kannyongera olulala. Luno lwankuba kyabugazi ne nambaala era ne nzirika okugenda okudda engulu nga ndaba ndi bukunya. Ensonyi katono zinzite. Ebyo nga biwedde Lukuusi yalagira bantwale mu kabulamuliro okutuusa lwalimpitayo. Okutemya n'okuzibula ng'abajaasi be banneebagazza edda. Baalina amaanyi ge nali sibateebeza okugenda okunzisa wansi nga ndi mu nkomyo. Mu kkomera temwali kantu konna omuntu kw'ayinza okussa oluba. Lyonna lyali lijjudde ebiyinja ebikukunavu era ebisongovu. Ebisenge byalyo byakozesebwa agayinja aganene ennyo era nga bwe baggalawo munda mukwata be poppoppo. Kwaliko omulyango gumu era nga guggazibwa agasiki aganene. Bwe nabeeranga mu kkomera omwo nga tewali kintu kyonna kye nsobola kuwulira wadde oluyoogaano lwonna oba omuntu ayogera newankubadde nga mu kigo kya Lukuusi mwalimu abantu nfaafa. Ekiro kye nasooka okusulamu nalaba ng'asuzeemu omwaka omulamba. Amaziga gaajula okunzigwa mu kiwanga. So nno ne bwe nandikaabidde omwaka omulamba tewandibadde ansaasira. Ebiseera ebimu nafunangamu essuubi nti nga Walumbe bwe yampita Lukuusi alirwadde akinampa emirembe. Olunaku olwaddirira bandeetera akajina ne neesuula ku magumba era ne bandeetera ne kukookuzza eri omumwa
n'ensulako mu ttama. Emmere baagireetera ku lugaali olwali luyoola kalimbwe, naye nno olw'okubanga ekyandi mu lubuto kyali kifumba mutuku, ebyo byonna saabifaako, natola butoozi mmere nga ndya. Mu kkomera omwo namaliramu eddala omwezi mulamba nga mbonaabona ntyo, ne njulirira okuddayo ewaffe naye nga n'eryandeeta sikyaliraba. Naye lwali lumu mu ttuntu nagenda okulaba nga bajaasi bano nga bampalaawala nga bantwala mu guddiiro guli ogw'entiisa mwe natuukira. Twasanga nannyinimu ateredde bubya era ng'eddiiro lyonna likubyeko abantu aba buli ngeri. Nannyinimu yali ku mugwabi gwe ng'atokosa, anti ng'eriiso limukirako eryanda ate nga mu kutunguka limukirako erya Nawolovu. Twasanga abantu bonna basiriikiridde. Ku ludda gye nali ntunudde bwe nali ntambuzatambuza amaaso ne ndaba abawala babiri abaali batudde nga baliraanaganye. Kyokka nga baana bawala bali baalungiwa ne bazimula, anti nga baamyuka ng'ettungulu. Baali bafaanagana nnyo era nga gy'obeera nti balongo. Bwe nabatunuulira nabo ne bantunuulira era nga bwe bamwenya. Naye baana bawala abo bantwala nnyo omwoyo, so nno nga saalina kyakukola. Nze mu kiseera ekyo nali nfuukidde ddala kalambo nga nsigadde bugumba bwereere. Okuva mu kiseera ekyo ne nninda kufa kwokka. Okufa nno nandifudde naye nga simaze kubonaabona kwenkana awo. Nali nkyali ku ebyo era ng'abantu bonna basiriikiridde. Lukuusi ne yeetoolooza amaaso ge mu bantu abaali awo mu ddiiro. Amangu ago n'alaba abawala bali ababiri abaali batandise okutulukusa amaziga. Ndowooza bambi baali bakaabira nze kubanga mu kiseera ekyo nali nfaanana nga kiri mu lulu, era nga buli muntu yenna alina omwoyo omusaasizi ateekwa kunsaasira. Lukuusi yalaba abawala batandikidde ddala okulira, kwe kulya mu ttama nti, "Mugamire mangu, mukaabira nnyammwani, kale nammwe mujja kufa lumu n'oyo omukunta." Olwo nno nze gw'ayita omukunta. Wano omutaka ng'obusungu bujula okumutta. Yatunuulira abawala ekizimuzimu anti ng'alinga anaabamira. Abantu bonna abaali mu ddiiro baatandika okwogera obwama era nga n'okwemulugunyiza Lukuusi nga kwe batadde. Kino kyali tekibangawo abantu okwemulugunyiza mu maaso g'omutaka. Kyokka bannange omusajja Lukuusi yalina embazoolu. Yalaba abantu bayitiridde nnyo okuvuuvuuma, kwe kubwatukanga eggulu ng'abalagira okusirika. Awo we nalabira obusungu bwa Lukuusi bwe bubuubuuka ng'omuliro. Amangu ago yatumya omuggo gwe ogw'enzo n'ayitayo abavubuka embulakalevu babiri be yawulira nga boogera obwama, n'alyoka babawenyula emiggo egyabalesa mu kkobero era oluvannyuma ne gibuusa n'omuliro okugenda okubajjaawo nga bataawa butaayi. Ekikolwa ekyo kyanyiiza nnyo buli muntu eyali mu ddiiro era kwe nakakasiza nagenda okulaba nga buli muntu akotesa omutwe. Abasajja abaafulumya abavubuka bali okugenda okudda mu ddiiro nga bakatutema nti abasajja bafudde. Ebyo byonna Lukuusi teyabifaako, ye yadda ku magengere ge ng'amira era ng'akwata na mugwabi ng'atokosa. Omusajja ono enjaga n'omwenge ebya buli kakedde byali bimubungutudde era ng'ebiseera ebisinga obungi tategeera bulungi. Oluusi yakolanga ebintu eby'ensonyi ennyo ng'abantu be bonna bali awo. Mu kiseera kino Lukuusi ng'ali ku mugwabi, abantu bonna baalabika nti banyiikaavu era nga n'emimwa gibali mu nnyindo. Fe abaayingira mu ddiiro mu ttuntu, enkoko ziba zitandika okuyingira era nga ffe tuli omwo tutongojjedde. Abantu ne beetamwa naye ate nga tebalina kyakukola kubanga ng'omuntu yenna takkirizibwa kufuluma n'aleka Lukuusi ku ntebe. Bwe wakikolanga ng'otambye amagero era ekibonerezo kyalinga kimu, kufa. Ssuula ey'okuna bw'etyo bw'egenze, tusinkane ku ssuula ey'okutaano. Weebale kuwuliriza.